Mu kaseera kano ng'akalulu ka bonnakabindabinda ebibiina ebyenjawulo biri mu kwenyweza okulaba nga bitwala obuyinza. Mu mbeera eno waliwo ebibiina ebimu ebiwerera ddala 9 ebisazeewo okutta omukago n'ekibiina ki NRM. Ebibiina bino birina abeesimbawo okuvuganya ku bifo ebyenjawulo okuli ababaka ba paalamenti kw'ossa ne gavumenti ez'ebitundu. Ebimu ku bibiina ebiyingidde mu mukago guno kuliko People's Development Party, Society for Peace and Development, National Economic Empowerment Dialogue n'ebirala. Bagamba nti bwe bakubye ettooki mu bavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mpawo alina busobozi kutuusa ggwanga mu nsi ensuubize okusinga Pulezidenti Museveni. 8 candidates omuntu alina obusobozi asobola okuyamba ensi eno okutransitinga mu multi-party system etuuke ku maturity Yoweri Kaguta Museveni kubanga alina obusobozi, alina experience, alina competences ezimala. So let us give him this chance. So next time, I pray that all of you should vote for me, because then we shall be more than ready. Minisita wa guno Naguli nga yakiikiridde Ssaabaminisita Justin Kasule Lumumba agamba nti ebiruubirirwa bya NRM ebyateekebwa mu manifesto bye bikkirizizza ebibiina ebirala okubeegattako. Pate ya NRM yeyina manifesto esinga obulungi okusinziira ku zonna ez'abalala baasoma ne balabanga ye manifesto ennungi eyogera ku nsonga ezikwata ku muntu wa bulijjo era ne bagamba omukulembeze flaga bearer wa NRM President Yoweri Kaguta Museveni His Excellency ye alaba wala alina visionary leadership era alina obugumiikiriza mu by'obufuzi abalala be batalina. Ssentebe w'ekibiina ekigatta ebibiina by'obufuzi ki National Consultative Forum Godfrey Kiwanda Ssuubi ategeezezza ng'omukago guno bwe gugenda okunyweza obuwagizi bwa NRM naddala mu kulonda okubindabinda. We are sure that the political parties that are lying today with the candidate Yoweri Kaguta Museveni should be able to steer us to another level. Wabula awabudde ng'omukago guno bwe gutagenda kukola ku bifo birala bivuganyizibwako. An illegal thing. It's very legal. An alliance does not mean that the political party is no longer existing. We are just making an alliance with the presidential candidate. We are not joining national resistance movement as parties. Parties remain in their individual capacities as parties. But they are making an alliance with the presidential candidate who is none other than General Yoweri Kaguta Museveni. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba enkolagana eno erina ky'amaanyi kyeyongera ku buwagizi bwa Pulezidenti Museveni mu kulonda okujja.